So we got the people spicediana. Okusokera ddala muganda wange najja leero kukozi yange neyanziza nnyo katonda akwekyusinga okwagala avudde ku tv avudde ku radio azze ku lulu ku transport neyanziza nnyo njagala nsooke njogere ku show yange the best of Mikey Seems2funny. Nalina okukola show mu gw'omukaaga ne AlienSkin zakaleero kimanyi meeting walingamu naye waliwo ebyataagibwa bulungi okikosi nensalawo mposiponinge so nali ninota posta naye nga baganda bange bakoze nolindako bamale show yange okusookera ddala kikkaatiriza mbu tukolera basponsa abakabi bange kitetegeeza wemba nina Buganda Kumbucha wemba nina City Automotive wemba nina Central Properties wemba nina Chini n'abalala nga nze baba bampa akasente nga beekigamba kolera nzijeyo ntya akasente ak'omuvubuka ali eyampagira naye aŋŋanyirwemu ng'omuvubuka show yange saayagadde gitekako kigambo charity naye ng'amazima ya charity charity show njagala kubuuza eri bantu I have a humble background ndi mwana akulidde mu bazadde manyi obulamu bw'okukuba oluluma manyi obutabamu n'akasente bwe kiruma manyi okubaamu n'akasente bwe kinyuma era manyi asobwemera so nze nga basponsa bange bonna nga ye mubalaba basuubiza era mbalayirira abampadde essimu tebawera wadde abali naye abasinga we bampa ofa y'ekintu kyensobola okuddiza omuntu single mother oyo ali muowino muganda wange ali kuhaamu ali wange abadde asuubira okulayo akateka naye nga nsobola okamuwa ku lunaku olwo ne musanyusa batagiri n'avawo nga gamba sobola kikiriza nfunataka sobola kikiriza mpangudde egaali sobola kikiriza mpangudde bodaboda n'elayira ssente nga ne ssente era zengenda okukola kwa mulyango ngenda kuzigaba ku lunaku bane bino si bigambo njagala mwenna mubyobukirabu ngenda kuwa buli maama avudde mulobino avuddeyo wansi basongaze maama eyambuza manyi fiizi wange bwe bankuze akasente buli maama kuwaayo dola kikumi emitwalo banga abantu bye bampagidde jjabba nkyusiza ku bulamu bw'abantu kyensinga ofaako abantu bwe batuwagidde okutuuka bwe tuli bwe mba mu mmotoka nga ndivuga ngambe emmotoka eno evudde mu layikisi z'abantu emmotoka eno evudde mu nfuuzi z'abantu mu abatulaba bano nabo ne batulaba omuntu ne woba ne waako omulungi naye ng'abantu tebakuwadde time no one will overtake you serious naye mukwata amasimu gammwe mutulaba so nze nga Mikey nasazeewo ne ŋŋamba nziriza nti abantu siina kaashi nange siina nnyo biki njeetaaga ettaka lino njeetaaga amagaali njeetaaga miliyoni 10 oba zengendo gawe oba 15 nzeetaaga naye naawe zeetaaga I believe bwenkola kino ngenda kugula feva esinga kugirina kati by'abantu era nange ngenda kufuna emikisa lwansooka buli muntu anaavaawo ne baasa agenda kunsabira mikisa asabira emikisa so ekyokuzanya ku stage kyemanyi abantu kyebatunuulidde nnyo Mikey bagenda kukola ki Mikey bazzaako ki bazanya vidiyo ku gundi bannaaye mujje ku stage yaffe eno efaanana eya conscience efaanana eya Byebyo kadiralina nze tiktok agenda osooka ogikola mu Uganda mujje baganda bange ako kategeri naye nga baganda saba omwana aliolutaano luno wetaaga tiketi yo tiketi zifulumye era nga tiketi woba oziraba kuliko wina tiketi neyo tiketi bino ebintu waliwo abantu abagamba ettaka eryo baba bafeere babigabanga bafeere kikola bendagaano nagaye bagendezere bikinamwe nenjibasaba ngirina amagaali ngayina school fees naye genda kuba naye kuba ku lunaku kale newemba wa kisirani nyakiri njakola miliyoni ate tukutuku
tulina yuga boss ateetaaga so baganda bange tiketi eriko wiina neeno kati kyojja okukola bw'ogula tiketi kano okojjoleka mu bawe sure okubayise red carpet experience baganda bange kanweyingire nako era tujja kujja omuntu omu mumwe ajje ku stage y'abalonda wiina era osoma enamba wematchinga neeyo oli free okuba enduulu wekasuke ojje ku stage tukuwe ettaka lyo tukuwe pikiyo tukuwe eggaali tukuwe school fees ekya extra shena amazima main concert akasente konna ngenda kakabantu so nange ka extra akamobo ne baganda bange bayomutulaba kuba asembulimu bange ndowooza tugenda naffe okujja ekyo so extra musuubireyo abantu basubire obudeyogera tusubire abayimbi naye tetumulaba ng'ate wabamusuubiza abantu kyakubiri bw'aba tazimate nsubira jojo okubanga batuka bali yatesikwanirabyeko bakibamiki batugamba naye yakomawo asula muntu amusazi oyo gagenda yateekako toki yakabiri ebyo byonna tubiraba kati naye tuba tusubira atlist naye anaabeerako awo totulyaza amaanyi amwawo ensonga eyo main njagala abantu bajje balaba abaana benalonze okulaga ebitono abaana abazadire community esinga amakulu naye byabakyala oba bakyala bange oba omukyala okusookera ddala ekyahala ndowooza tukirinde ku friday ayinza okuba mwali ayinza obatali ekyajjojo ku friday ayinza okujja ayinza okutajja naye nga ye bas eno nsuubiza ngenda mulaga ensi Mickey gave an in first show you. You know what was a maybe near charity. But when you saw that one chef wanga with that. Yeah. Ensonga nkulu ate mutuufu ndi mwavu wabusikibi naye lwokwakukola n'obuvaamu okusookera ddala lwaki charity nze nga Mickey I believe obulamu bujja teerera naye abantu abapagidde emyaka 3 bambalako kati bo bali batya wano yagidde n'ekyokubiri nze nga nze kimanyi okubako wanabammanyi ladize nabonaabona nnyo nebaza alambuni naye akamotoka kensobola okukeera ku mataka gateka mu kisuuli nebaza katonda nsobola osulako ku mubiri emitwalo 7 baako so watyange eyo fiiru gyendimu waliyo omwana w'oku street bayirayo kunasalauda abaana b'oku street babiri yogera nebazanyesaiba twagenze emizira ababiri omu ayagala kocabyuma omulala ayagala kufuka I believe on that day nabo ngenda baleeta ba street bazeeyo okusomero nali nziruseeko ewaka neneewagula negenda kukulu manyi empewo etuweeroma manyi okwebaka ku muntu anya sigala buli kiro so I believe watyanga nsobola okuba mwene embeera enkyusaayo obulamu enkyusaayo abakuuka so sente njazifuna muganda wange sente eziwulira muli naye asooke kino kiveewo yakola ate badde ninanga busho badde ngenda mubaalibwa nenkola ku busente yatizolusapooti era nga sijja kulimbamu nakola sente badde nkola kasente so how about I give back to the people I will come make you guys mwana okuva we nasanga Bobi amaanyi maala kila mtabane mwa muze kula Bobi principal ekyokuba sisobola kisuubiza naye nga ninawo onalebo wamu Nico Derrick agenda obanga
n'omukyalo omwava ebweru naye agenda mabisito okona netunala manyi mwana buli nosanga Bobi ebintu bikyuka kati nange nabaddeawo ekyoyo nekiŋŋamba kusinga bigeye wemukusako oyo omusajja so Starboss kitirayo tulabe bw'anaaba alitukwagala mbukiza n'omwaka ogujja alibise paka 2 kakali batoyagala kwebaza balole bujja abagala bano on 1 misi waali maaso ne program yabo etambula waffe olwokutaano mitwalo 2 mitwalo 5 tebya miliyoni the best of Mikey Seems2funny general bonita tekyali kulanga kulala olunaku lwakuosanja ate eno eyengedde tekyali kulanga kulala era wenyogerera kati n'omugoye tumulina waali mu kifo tugenda kuba twogera pakakasa enteekateeka eri etya abantu basuubire ki omuntu agenda okusasula emitwalo gy'ebiri oba emitwalo 5 naye atasudde miliyoni eya tebo asuubire ki agenda kuseka okwawaza paka waafaawo tusubire red carpet gyonna bemanyisaawe so tulina nga sinabagenda wala kuyita mugole abaaswagadde ne bagamba Seems2funny yasanyusanya abantu mu lockdown kyeyakomawo naye twaba mu lockdown yasigala asanyusa abantu era ne bagamba nti aba atindye show ye tujja tumuwagire saino ngenda kuwaniriza Madam Grace okuva mu Simba Automotives abatunda pikipiki asooka atubuulire lwaki baavaayo ne begatta ku Miki era tusubire ki ku lunaku olwa show nga Simba Automotive egenda kukwata abawagizi ba Miki abagenda okwakutura olunaku olwo emitwalo gyabwe ebiri n'emitwalo 5 yasudda tebaka Bange, bampita Kalonji, Mzida, Lilian, Nganze PRO, Wabuganda Kombucha Drink, Mikey Seems2funny, brand influencer wa Facebook, tukoze naye banga, era kuchanga Mikey gata Buganda Kombucha, amazima hasode brand ya Benga Buganda Kombucha. Buganda Kombucha, tugenda kuwagira Mikey Seems2funny, tukomye kupera sponsors, abasho, tukuze table B, tukuze ne tickets eza ordinary, tickets eza kakade kamu. azikwase bulungi kubanga azikwase bulungi akwasita sente genda mu maaso nga 10 Novemba kuketa la bonita seke tunye Buganda Kombucha ayagala okusula Buganda Kombucha so tukira ku sound dana 00 oh yeah Sina chemwagala ebintu byabagenda okugaba babeera basapotinga abakugula kino kikuwa ekyokulika n'abavubuka abalala bali eyo balina opportunities musapotinge abavubuka bannammwe kiso okweyagaliza kati mikenvere eyagalizabaye aboda bagimuwa bagane bakamuwa naye yavaayo n'agamba sapotinge abavubuka abali eyo abatalina then nempulira agenda nakuwa bamaama school fees kati abantu wanjawulo tebakoola nti muje olwokutaano musapotinge Miki wali kupieta na bonita olwokutaano luno emiryango gijja kugulawo saawa 8 bookings zijja kugulawo saawa 2 ez'okumakya tickets zijja baweesiri mitwalo 2 n'etebo akakadde buli kimu security egulugulu banaye nalabyeko ku rehearsal za Miki negamba my god muno mwana mukyali mutyawa yekwekawa Miki mutya wekwekawa bazanya ne bazanya naye mujja musapotinge ati nange kwebaza okubanga wanoza okubeera coordinator wa showero abali omwebuuza nti Miki muyita ntya bikibiki Miki is my son manye bino ebintu alimu tubere bantu bakulu ebulina mulondo olina kyonoonye mwana wo kuva no buli mwana bulinensi erina Anenda bambi. nawe Nenda bambi. atwagala okwebaza ebyo basponsa atali wano
People blame me like blame my family. All you want to tell you to come and bless me. Man and no one else, man and no one else. If you wanna kiss to my beats, big up. If you wanna dance to my beats, big up. If you wanna kiss to my Christy, big up. I'm not a Christy. Take it out. Mikey ono yuwanuka muganda we ekisooka kya byonna abantu abasinga bandaba naye olugendo lwange lwanvu kyo mulimu abasajja abazima ntemera empenge ennene kulaba nga mbatuukako eyo ndabe so kibadde kya byanzamaanyi okutajja wano kubanga ono muganda wange akubira esimu nampabula nzikiriza nti Mikey kyakulabirako kyamaanyi eri omuvubuka ali eyo yenna nzikiriza nti Mikey atuwadde ekyokulabirako kyamaanyi kubanza embeera gy'ava nzikiriza abavubuka beyo bonna bamunyumirizaamu so sijja kugira bingi okugjako basaba nobakowoola batulaba bwenna bannange basaba mujje tulabe Mikey tunyumirwe Mikey kubanga ebintu byakoze byamaanyi nzikiriza nti okubaawo kwammwe kijja kuweesa omukolo ogwo amaanyi n'ekitiibwa n'okwongera amaanyi mu bavubuka okulaba nti buli omu yasobola okikola basaba nga mbegayirira ganze Byebyo basaba ku lunaku olwo kale tubeerewo kuba muganda wange Mikey mukama bawo omukisa nga mujja bagala nnyo Ndabudamula bandowooza enteekateeka nga nnungi nnyo kitegeeza nti abantu sho babadde bagirindiridde amakubo budde amagale gonna Alikuwagiziwe bangi bayise wano era tali yekka bw'owulira nga tusasiriseemu embeera bakyangalanyamu twagala okubaza bulijjo twakugiriza etakiki nnyingi nnyo naye omuntu azibeera emabega bamwita Felix era Felix jankubuze saagala ndala okukitambuze nyo ate kati nyinza okwekyanga